era sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo firstborn yatazibwako nze asooka sizibwako kirungi nnyo ne weerangirirako ebintu ebirungi era bwekyo bwe tukwaniriza mu programu yo okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole nga bampita Sharita mazima wanvu mami eyakolamu nsinzidde wanino mu salon section ya Sharitas by the world waliwo we tusinziira ne tukola ku bagole tusala n'abaami enviiri tukola enjala tukola facials byonna ate nga jjukira era wano waliwo day section eya Sharita School of Beauty waliwo gowns changing dresses gomesi byonna bye weetaaga tutegeka omukolo gwo mu ssaawa egyo emu kale n'omunaye nkugamba tubeera ne bannaffe abanjovu estates era nga abanjovu estates bali wali eri enansana ku kizimbe kya Nansana Business Center era awo wenyini wosobola n'okufuna foomu n'ofuna ekifo ku Njovu Junior School enansana wamala essomero eryo ddungi nnyo olw'ensonga nti osangayo buli kimu ekikozesebwa mukitegeera ate nga ne school fees wakuteesa ku Njovu Junior School enansana wamala oli otya mukwano yo Sunday wedde twakutuusako omukolo gwaffe ogw'omukyala Florence kagenda n'omwami Christopher mukolo gwali mulungi era ebisinga ffe ababikola kati ate olwaleero tulina omukolo manange mulungi omugole mulungi bakwatagana n'omwami we baagalana omwami musawo era ng'omwami bamuyita Dr. Kasirye Andrew nga yasazeewo n'agamba nti Christine Nanyonjo gwasinga obulungi era ngenda naawe bwe sigenda naawe nga ndigenda naani bakoze omukolo omulungi ng'ogyeko omukyalo okwambala ennyo ate n'omwami ebirabo yaleetedde ddala bingi ne decoration yabadde mungi obadde abantu beebuuza ti bano bannange essente bazijja wani bagamba ffe omulimu gwe tukola tuli ow'abantu mwoyo yeffe bannanyini City of Hope Rehabilitation Center nga nno bano bajjanjaba mitwe gy'abantu obadde munywa mwenge ng'ogukooye future efudde olw'enjaga mayirungi biganye bongo ogendayo nga bakuzaamu essuubi ng'oterera era nga bagamba balina n'omu ku bagole baabwe omwenge gwe gwali gwamalawo nga nakyalina kyategeera ne bamujjanjaba ne bamuzaamu essuubi bwatyo nasobola okubeera ng'akola emikolo era bagenda ne mu masomero ag'enjawulo bali awo mpereerwe nammere leka tugende tulabe omukolo gwabwe nja kwongera okubeera nga nkubuulira ebirala mpola mpola ku bikwatagana ku Dr. Kasirye ne mukyala we Christine Nanyonjo. Lydia Jasmine, yeah. I tell all the difference born at the wako. Saso kasidi wako. Sininga uli budami. Uli kasera bubera fani. Zene samu kumane. Nira chimuri kutale. Jagaranga wene yagara. So singa kwewe yagara. Matiranga wene matira. So singa kwewe matira. Jagarenga wene yagara. So singa kwewe yagara. Jagara matirenga wene matira. So singa kwewe matira. Zende chimuri. Mukwana tulaba ku Delta TV tukole tulina omugole omwami ne best man bambadde bulungi nnyo balongo omukolo bagwetegekedde gye bajja baagalayo ndowooza smile era oziraba sibye kyanno ssebo bulungi nnyabo serano nnyabo bulungi ssebo oli awo omukolo omwami ndi wano ndi musanyu lyerere nkulaba yennyabo bale kutuuka ku lunaku ssebo kabadde katonda amiina omukyala bamulabyeko omukyala sinamulaba naye nga wamuwulizaako namuwulizaako wakomye ddi nakomye kiro ku ssimu nagamba ki nantumira kyanjagala nnyo nagamba nti akuliyiza ate nange ne mugamba mwagala nnyo nomugamba tujja batekeko akaceere awo bateeka akaceere kapiraawo koko oluwombo alukole bulungi amiina siwe tuyanjireko mu bitiibwa byo amannya nze Dr. Kasirye Andrew nga guno omukolo gwange olwali kwanjulwa kwange eri abazadde nga Nanyonjo Christine agenda kunyanjula ndi musanyufu nnyo eddwaliro tulina era eddwaliro liri mpereerwe tujjanjaba abantu abakozesa ebitamiiza omwenge enjaga mayirungi abalwadde b'omumitwe nga bali mu kulwana bivaako ne badde engulu abali depressed bonna tubakolako ab'ebirowoozo biki n'okubudaabuda abamu
baliyitaani ssebo? City of Hope Rehabilitation Center nga lisangibwa Mpereerwe ekibuga eky'essuubi. Okitegedde? Ate munaye twetaaga essuubi kuba n'okunoonyereza kwalaga nti Uganda tuli banywi. Kituufu. Tuli banywi essebo naye bw'onywa ennyo nga tukujjanjaba. So oli anywe ennyo tujja kujjanjaba. Amiina. Omukyala ng'omufuna yennyabo mumaze mwenna bbanga ki? Twakamala emyaka 3. Yennyabo mwebale kubeera mwenna. Bwai Katonda. Biki byomuzuddemu ebikuleese wano? Byemuzuddemu sooka alina amatu awulira. Kyekitegeeza alina amatu buli kyomugamba awulira. Ensonga lwaki nsazeewo nzije anyanjule mu bakadde be. Yennyabo. Kale oyagala akomewo ddi eka? Ne bwe luba lwaleero ngenda okuddayo naye. Wegayirire taata mugambe bamumpe. Era njagezaako. Njatugezaako twalayo obubaka. Basobole omumpa leero. Ati byonna obireese? Byonna mbireese. Bye beetaaga. Buli kye beetaaga. N'embisussanamu. Webala amaanyi. Maanyi. Abantu bo balungi. Bantu balungi nnyo. Ate bangi. Kitegeeza banjagala. Nina okwagalwa. Kale ssebo. Kaakati kayimba kikoyagala oweereza mukyala wo? Akayimba mwagala nnyo. Kaani ako oba kako original kompo? Ako kange naye sijja kabayimbiramu kati. Tofaayo tewali buzibu. Yennyabo. Kale ssebo mugambe kikuli ku mutima. Kindi ku mutima mwagala nnyo ate nsaba Katonda asobole okubeera mu ntambula yaffe kuba buli kintu kyonna ekiri mu Katonda tewali kigaana. Linnya kiri wa mutuuma ery'enjawulo eriri special Doctor Kabite wange. Namwe mumanyira abo abasawo? Owaaye. Olaba omusirikale naye agimanyi. Ate ffe. Ye Catherine Sasira yayimba kiki ekikkiriza abanene mpaka ku ttaka. Era beeralaavu nnyo. Yennyabo. Kale ssebo weebaze ku bantu abakwerekedde. Bannaye neebaza abantu bonna abamperekeddeko abavudde ewala sijja kumenya omu ku omu naye Katonda nsaba abaddizeewo muzima. Abaddizeewo muzima beebale nnyo ate nange nja kubabeererawo. Ate nawe wale kujja. N'otanswaza abamu tebatera kujja naye era nsaba Katonda akwongera omukisa okutuukiriza akwongeremu omukisa. Yennyabo. Kale nnyabo naye gye baleko nnyabo. Yennyabo. Lwaki yalonze ggwe? Okusookera ddala omukulu n'omukama wange. Oli bosi mulungi. Yes, nga wetuweereza mu City of Hope Rehabilitation Center nga ndi musajja munnamateeka Timothy Lulege Emanya ng'era nnyambako mu nsonga eziri ligo ezeetaagisa ku Rehabilitation Center. Era kya mukisa era kya kitiibwa okubanga nti yannonze newankubadde nti mukama wange ate era mukwano gwange ate era neko wali agwamu agwamuko eri obwa kkojja. Omusajja yeddira nvuma nga nange abanzala banvuma n'abanga kkojja. Yennyabo. Amaanyi go mangi era muyozayoza era naye tubadde tujja mu motoka yaffe simanyi oba ogirabye eyakabenje. Tuuse ogirabye exactly blue tech. So ge maanyi ge tuleese muyozayoza musanyukiddeko era n'omwana gwatutte nesunza omulabako leero we baddeko ku status yange awo ntadde ebifaananyi waffe nemulaga nemukakasa nti tujja era tutuno tuzze Yennyabo mu budde bulungi ddala. Ate manyi kyenkusaba otuyambako amalewo oluwombo nandigambye nti olinaala munala nandimuyambyeko naye ngenda lumukaka kubanga lulwe oba omwesiga. Thank you. Olina byeyagala okwongerako ssebo? Sirina birala. Katonda atubeere atukuume omukolo gwe bulungi. Tukwagala nnyo tukwagaliza birungi byereere. Kumba jjajja yakolamu kitegedde kidala kyonna kirinze ggwe. Kale tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo guno omukolo banaye gunyumye kutandisa n'akakuba katonotono kakuba kaba kategeeza mukisa tovaawo nkwagala nnyo Christine Mutima gwange wasalako osire kirala kuba ngujjukira engeri gy'okwata mu mutima yanjawulo ngujjukira betawa ngujjukira inatatulasesiyo kumangako ngujjukira engeri gy'okwata mu mutima yanjawulo
calm down. Yo, this your body, you put in my heart. Kikwata ku mulwadde era bw'atazimira bamuziika oyo bamuziika essebo kyansonga n'olwekyo empeke ezo emukulu okumira kukwo naye nga nze bwe njumiza empeke gye bampadde endaalidde mu kifuba nkubamu ekikonde era kati bali mu kumputtula kyekyo kyennyini essebo otyo era nkinoonya nga sikiraba kubanga ne bannalumyaso bali wano okutwaniriza weewaawo essebo kale omwana ali mbyuma sikuledinda bwe twogeranya wangi ssebo bonna abaana abanaakola ebigezo basooka kwegezaamu ekifo ekingi ekya Katonda n'okukuuma kwe tukwebaza Mukama kubanga otambudde n'omuddu wo n'omuzaana wo n'amaka gano gonna olw'ensonga eno weebale Mukama abatambudde naffe tuteeka omukolo guno mu mikono gyo Mukama nga tutandika butandisi nga tulina ssuubi Mukama gye tulaga kale kiseera kyonna kye tunaabeera ano Mukama kibeere kya muwendo ogwo omukisa gwa Katonda ayinza byonna gwe mbasabira Kitaffe Omwana n'Omutukuvu gukulembere emikolo gino gutukuze byonna ebyokulya n'ebyokunywa ne byonna ebigenda mu maaso ate gubakuume guleme okubavaako kaakano bulijjo emirembe n'emirembe amiina okuva edda n'edda lyonna lino eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda nnyo naffe tukikuumenga nsajja akaaka ssebo mukulu ekyamazima tuli mu Kyaggwe mu Kyaggwe mulimu akatundu ke bayita Kasawo essebo ekasawo waliwo ebyalo ebiddiringana waliwo ekyalo kye bayita Kyewanise nkimanyi waliwo ekyalo kye bayita Kayini nakyo nkimanyi waliwo ekyalo kye bayita Kituula nakyo nkimanyi ku mitala egyo gyonna oyagala mutala Kikoobote kalubiikaayo amazima agalakambaga ekyalo Kituula n'ewaffe eri bakibbulayo nti abaana bonna bwe mutuukanga ekyo kyekisibukako ensolosozi mazima ekituula anti buli nsolosozi eruma atudde ate olinda kyoziwa emirimu mwe mutuule ensolosozi zibatandikeko iriza ffenna omulundi gumu ate tetuyinza kukomako ekyo kyokka essebo ekyamazima ogenza okujja okuweta wano nga minisita ono w'ebyobulimi n'obulunzi yakava mu kifo kino ani yenna oyo yennyini essebo kaakati no bw'abadde nga yakava wano atuwaddeyo omukisa n'agamba ati ebinyonyi ebiri eyo mu nsiko mulondeyo ekika ky'ekinyonyi kimu fe ab'envuma mukireete mu maka muno bwe bakitwala etugaaka tulinde abaana omusi omuzadde tegufambwa kituufu wamma gwe olaba tuleete ekinyonyi ki amazima agalakambaga mukulu nkubuulire
oyo minisita w'ebyobulimi n'ebyobulunzi oyo abadde mutuufu n'okibagamba kubanga newaffe omuti jjajjaffe gwe yalekawo omusasa ogwo ebinyonyi ebigwako bya mulundi ogwo gutya mpa abaana kandeeta abaana bange bakube ku ndaala abali mu bulukona abali mu middle class babatwala anti owulira ekiriwa bambi osaasirayo omuntu omu aluwa bw'osaase asembi eno gye bafubutuse nga bamaze okukolawo emikono anti gye tatuuse wa kakeeka ebyo bibaawo ali wakitaka ewekasanga ati naye akoma kutuula mu luguudo ati omusajja omulugwala agenda mujjaawo ovuluga maama otyo oba amuvuluge entamu bwe yatikira omugoyo tebaayo kunenya wamaate Yesu yeebazibwe bassebo. amiina nnyo tukuba engalo za yesu naye bazibwa Yesu yeebazibwe bannyabo. Amiina. Tusanyuse okubalaba bassebo. kale bannaffe Tusanyuse okubalaba bannyabo. Kale bannyabo. Kuliko amakubo bassebo. tugayise bulungi tegatumenye kolasi atuukira ddala mu lujja ye tumuleseewo oyinza n'okwerabira w'omulese ebyokwerabira bya buntu wamaate omusajja yava mu dipi neerabira nti mweyali otyo abantu abo bamukozeko emikolo mubasanze mutya oba alipooti yateekwa kuba wagalubindi anti oyo alengene wagalubindi tawoleka lwaki mukulu omubanjiza mwedde otumanya nti oba naakusasula wangi ate era muna ebijja bigereka wagalubindi taziimuula ate akuziimuula omulaba tutandikeko kale mwana wange tuwe ripooti omusawo Yes, Daddy. kaganyi kakuba empya obugenda nampinga ffene otyo Daddy, omulimu gwe tukoze tegubadde mubi. mpulira kuba engalo ffe bwe bagukozeemu otyo Naye twasanzeemu abalwadde babiri. abalwadde abo okukizula nti babiri abo balwadde wakozesezza ki mwana Nakozesezza ebyuma byaffe ng'abasawo. bikalimagezi Yes, sir. omu yabadde alwadde bulwadde ki mwana wange Taata omu yabadde alina obulwadde obwa being talkative. naye webuba bupya bwakwambalira mu masika katumugumire otyo oyo omusalidde magezi ki mwana Daddy namuwaddeyo eddagala baliyita migraine Yes. ya owokubiri abadde alwadde ki mwana wange Daddy, owokubiri kyo kibadde kinnemeredde era ne mukwasa Dr. Aisha. Dr. Aisha Era oba osimbye ambuulire akubulire. mwana wange obisanze otya dokitazi amaanyi gange gandimu ggwe olwo balifalinze ate tunagamba ki nkale tuli mu mulembe gw'okuweereza nga tebaweereza mipiira baweereza alwadde kyokka ddala wangi yenjogera y'abagalubindi otyo bigambo biva wala okyokulabirako nga bulwadde Ekisooka abadde obulwadde obusooka oba kye tuyita omuze okusooka ogw'okuluma obusubi. obwo nabwo bulwadde okuba engalo abaluma obusubi bakoza n'obulagala obwa 19 dda nnyo otyo
aluma ku njala Andrew ng'obumutuusizza wano engeri y'akalyonso ekyokusatu yawangi omwana wange ompaludde sigenda otyo kati mwana wange oyiyizawo magezi ki ku lw'endwadde ezo ezikutte omuntu obwenkanidde okubengalo ez'amaanyi okyalaba okwanjula n'embaga